nenga tuchovola nti obudde bukwate bujja kubanga kikuyamba igwe okufuna wootuula oterere bulungi oyingire omwaka nga teri n'omu akutaataaganya. Ekyo nga tukimaze tugenda kutunuulira ensibuko ya Sheitwani. Ensibuko ya Saalongo Nnyombi ndowooza oteredde n'ab'Entebbe awo tukulamusizza era weebale kubanga gy'oli otuwuliriza. Katuwulirize ensibuko ya Sitaani eri abakulu bano nyina ab'eddiini wano aba Bayibuli n'aba ekitabo kino ekya Allah ekya Quran kyeyawandiika mu Luwalabu abasiraamu basobole okukitegeera. Bateredde kabatuwulire ensibuko ya Sitaani. Essande ebbiri ezisigaddeyo eya22 n'eya29 ezo zammwe era tujja kukeeranga wano tujje tuwulirize tubeebaze olumala mubuuze ebibuuzo byammwe nabo beebaze sebo bagamba yasinze Sande edoze ya29 eyo bagamba gundi yasinze otukolera so kati chairman nga bwe kiri nti bino ebyokulonda gwajja okubibeeramu ndoza Sande ya 29 tujja kubawo nga tutegedde abantu gwe banaabalonze ya 29 gundi yansingidde obulungi bajja tugamba bajja kuba batugamba so naye ya 22 okusingira ddala egenda kubeera yammwe tuze twogera ku bintu bingi omwaka guno kasookedde nga gutandika. So this time twagala namwe tubawulire kyemubuuza kubanga tugenda baggula mulimu abalina ebibuuzo byabwe nga yakyoddamu gwokibuuza naye singa onnyamba nti kino njagala zisabusolo yaba akiddamu njagala Hajirowa yaba akiddamu bw'akiddamu nga tukiggala tusobole okuwuliriza abantu abalala. Ne kale leero kabatusomese ku nsibuko ya Sheitwani, ensibuko eya Sitaani. Makolo ye yeeganye mu busamize tebamanyi Sitaani. Kitegeeza n'ensibuko togimanyi kati gwe togenda kwogera leka bano baba boogera. Soko mwaka zinda. Soko kamuwe. Nedda. Mwaka zinda longa atametame abensetegeere. Ensibuko ya Sitaani mu busamize. Era ekyo kyekijjaawo. Annayo okuliza programu mwaka gwonna ne mumalako n'abantu betusaze mwenna abankubira kabbayi ndi wiga gyagenda mune munansanyusa balaba ate okugenda kitegeeza kufa Maria ontumidde gwe wetusaze mwenna badenga mbowe manyango abagalana bagalanye group mwenna bebale kungoberera kugoberera programu eno noku nyaniriza buli seera Grupo kyagikulemberayo nagulabe yiwaffe nagulabe oli ali mu budde bwagenda kakati ensibuko ya Sitaani bambuuzizza mu busamize Sitaani taliko busamize oba taliko oba tali busamize Sitaani akola wonna andi kankubuulire Sitaani mu ntandikwa yaawo ndi mukubuuza tuwe ensibuko ya Sitaani busamize obuvu bwa Sitaani busamize si nkola tufaayo tujje obuvu bwa Sitaani emyoyo gyonna jakka Katonda nga agigobye mu ggulu ejakka ne Sitaani ekigigobya ki nga bayombaganye ne mukama waabwe nti oli kyabuuza ensibuko bayombaganye ne Katonda akati teyasobola kubeera Sitaani naye kati bwe bayombaganye ne kitaawe nga bw'omu ayagala kuwamba munne ayagala kuwamba munne namugamba ebyo bijjawo era byali Katonda ali mu busamize Katonda ali mu busamize gwe gwokkiriza bamuyitaani mu busamize Katonda wanne Katonda ebutonde twamuyina wano yomuyina wano Sitaani gwe yakyankalana naye Katonda mwe temumanyi nti buli muntu buli nsi enawaiterina Katonda waayo tukimanyi nnyo bwe kibanga nedda lindako bwebanga buli nsi erina Katonda waayo kati ze njagala onnyambe Katonda kyoyo gwe gwoyogerako ali mu busamize era yakyankalana ne Sitaani Katonda bali babiri
Anti buli nsi. Ogambye buli nsi ina Katonda. Waliwo Basimolo Gold ne mugoli yabagamba ko. Muzeze wata. Basimolo Gold. We bali ba. Kakati bebo. Basimolo Gold yalwanagana ne Sitaani ne bakyambalana. Katonda omunene sekimanye nti. Yali mu busamize Katonda omunene. Katonda yayagala obusamize bubeerewo. Kati Simolo Gold tagwa. Katonda yayagala Sitaani abeerewo. Okay. Ekyo tukitegedde nga bw'oli mu kukyogera. Kati gwe biri by'oyogera biri mu busamize bitya byogamba Katonda. Anti obusamize butandika na muntu. Obusamize butandika na muntu. Si Katonda. Obusamize bw'Katonda omuntu wano. Katonda amuweereza ne maleka zagenda okukola nazo zirubaali. Adamu ne Eva. Kati Katonda ne Lubaale bakolagana. Mulumba soko muleke. Yakugambye dda nti ye Katonda we ali ne mu busamize mwali. Kati kyetwagala okumanya. Kati Katonda bwe yakutonda n'akuwa ne byokozesa mu busamize. Nebe bane kujja kubira mu nsasi y'ekitwala. Nebe liba bidde yensogola mbe kujeja mukasa y'ekitwala. Kwe kukwa Sitaani. So ne Sitaani ye yamukuwa. Tabanga ku Sitaani. Gwe wamwenoonyeza. Sitaani yakunoonya. Sitaani yanoonya omuntu. Ye yakunoonya. Sitaani yanoonya omuntu. So ye yakunoonya kitegeeza. Ati oli muntu. Kitegeeza ye yakunoonya. Sitaani yanoonya. Era mukunoonya nange nendeko jeja muwanga. Okumubusamira. N'obusamize yabunoonya. Ne Katonda. Sitaani. Sitaani tokola busamize. Obusamize bugobera ddala Sitaani mu baana benyutusamiza kwe kukola essabo lyaffe. Lujjajja muwanga alulabule liwaayege kasanga genda gwana muka musajja oyo kiye muwanga bakakulimba tukola muka musajja ka Sitaani kajja kabuwa ngomusajja omulabye bwe bina Era zeeyo mu bimujja Sitaani. Andi kakubulire Sitaani yagenda agamba nedda otutusize emisiri nedda otutusize tuli wali eri Sitaani mu busamize engeri jajjamu Sitaani atandika emirimu gye ku muntu wano ku nsi atandika ku Adamu ne Eva amugamba nti guno omuntu ogulaba Adamu ne Eva babusamize watandika okukimu Katonda yabakwasa ensi mbakitume n'amanyi bagwanga ki simanyi omusamize muno omuzindaalo gwe musamize wakati nga bw'obyogedde mu busamize bw'ebintu bwe bikola nti bintu byakupanga byakuyiya bwe muto bwe mukola emirimu gyammwe mukusamira ate bino byenjogera ogenda kuleba nga ne bala bagenda okwogera ate osobola okubyogera nga wabiwulira naye nga si byebiri mu busamize byebiri mu busamize bennyini Sitaani ajja naake mu muntu nga bwe yandika mifaaza era bwakema omusamize nga bwe yandika seekooli bwakema nange Nnyo ku mikolo gy'akola. tedayawula totuwa nsibuko ye ensibuko ye kutandikira ate ensibuko tweyanziza makolo esekuwulidde Abaganda bagamba enkima Gyekoma. tesala gwa kibira enkima tesala gwa kibira so nedda sikyabadde ategeeza kyadde ategeeza Sitaani tayinza kulaba nga bagenda mutemako omuti gwabuuki ate n'agamba bagutemye kyabadde ategeeza makolo kale omwaka ogumazizaako bulungi zisa busolo
ogamba ote oku Elliot Elliot Bala ndi awo ku Elliot Bala Kala bukyaliwo Baneko yagamba tebuli musitani ono ya Baneko tebuli webali mushaitwani ku Elliot Baneko webali bangi nnyo okola nabo okuviira ddala awo okutuuka ku New Life wonna Baneko wonna munakulabye kwokera ku macha kubalaba n'otunulako otunula butunzi bw'otunulira emiti oba walampa miti buli kasitenseni kati waliwo banne kati ndio wana yachi mubalaba buli kasitenseni wonna mukoma kubalaba bulabi naye basajja ngeri gye mubogerako n'abafumbo nabo banneeko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bannanga kusooka nebaza twensi buko ya setani sagalo gene mbirala nebaza lecho ne Anita balonze sente zange nga zigudde mpapa okujja ku Dream TV eno lecho ne Anita mwebale nnyo oba boda banandi muwadde ki simanyi nakumanya yakoze bulungi nnyo mwebale nga badde hajala abadana okuba n'amazima lecho ne Anita Mungame seka zisabusoro komawo emabade hajala oba Amida oba awa bade banazi kuolo kati tomanya emitima gy'abantu haja asobola okuzizibika nazizibika nange ne bwenzironda siku neseka wuli aganti okulonda sente naye bangambye seka Rachel omukatuliki Rachel omukatuliki Anita munaye mwebale nnyo Anita omuseveni seka komawo koleki ogire ogisente zikutwala ku nakane ku Dream TV ozisudde olidde katwebaze Yesu anti kakati bwebanga Anita akkiriza Yesu ate ne Rachel babakkiriza Yesu olwaliro Rachel agamba nti ajja kugenda mu kkanisa naye tagenze ningamba oba kimanyi kale sijja kulema kugamba mukama wange oyo mu maaso gange bamuyita injini ne mukyala injini mbatumidde nnyo bannange kubanga mbagambye ngenda batumirako injini yaba omukyala omwami ye injini ate ne mukyala injini kakati bo balyawo bwe bakuuma Black Beauty wange abo bo njagala bo babeere nga bakuuma haki yange kubanga inshallah Black Beauty mutumidde naye bannange ekintu ekyo tuweesibuko ya sitaani oba sheitani bulijjo mbagamba bwe tubanga twega so muyagala nga kyejotandika mu TV zino mujje nga y'ebitabo muwandiika obuntu obwo bukulu nnyo naye nga gye muwulira buwulize ate ne mukuba amasimu ate amasimu agatulagira ate kulokoka agatugamba kukola ki naye olwaliro obuvuo bwa sitaani obuvuo bwa sitaani ng'okyogera otunudde eri anti ng'okubako eriiso eri ewamuliranga ono mulike audhu billahi minash shaitan katonda ye agamba ma halaktu ljinna wal insa illa liyabudun sakola mayembe n'abantu Qur'ani eyo aya sijibikudde naye mbadde mbikudde yo naye mweri wama halaktu ljinna wal insa illa liyabudun waliwo agirina agitwe leero obudde tubulira ne saagala papa sakola mayembe n'abantu saba haja agitwe muli babiri wabula nabikola lwakunneesinza ogirina aya jalanga halaktu ljinna wal insa illa liyabudun sinaginonya ginonyeko gituwe kali muba mujima mujagituukako eyali omusiraamu kajiwa soko inde tugisome tugende mpola mpola kale mbukuwadde njagala osomesa obuvo bwa sitaani bulungi mulumba otugambye yakumeka erimu sura y'amayembe sura y'amayembe si ya 7:2 eyo seyogera ku mayembe kale gisome aya gundi bojalo gundi 7:2 aya yino kanjibawe naye okyaginonya mukyaginonya mwenna kuba kasita oyogera aya oba olunyiriri bannaye todduka misinde leka abantu balufune ate baluwandiike aya ki sotali jini kale mulumbanga bwaginoonya ogira ogenda mu maaso subhanahu wa ta'ala mukusooka yasooka kukola mayembe bw'amala okukola mayembe nazzaako ffe abantu naye nga byonna abitonda lwakumusinza Allah yasooka kukola mayembe n'alyoka azzaako mu abantu nazzaako ffe abantu naye ng'akola lwaki lwakumusinza era ejjembe bwe ligana okugondera ekiragiro kya Mukama Katonda waakyo ekyamutondesa liba lijemye
era ling'odde katonda waalyo. Naffe abantu kasatugana okusinza katonda ffe naffe tuba tung'odde katonda olwo tuba bajeemu abainakanti ati wulya webitandika sitaani envu obuva n'obuddo kakati tugenda ku ssula eno sijje genda wala mukitegedde kyatondesa kumusinza nakukwata biragiro bye nakugondera biragiro bya katonda. Ekigambo katugende nga bonga tugende mpola mpola kanchigaziyemu katonda okuvuunamira katonda n'okusinza katonda bye bimu eri katonda kubanga asajaru wanajami yasjudani emiti yadde namunyenye zonna buli kimu kyonna ekyakolebwa oluvannyuma lwa majini n'abantu n'ebitonde byonna ebyakolebwa bivuunamira katonda mu nvuunama yabyo. Tebijja kuvuunama nga ffe tukutama oba tumala okufuna ewuzu oba tumala okwaziina byona birina envuunama yabyo byebivuunamira katonda waabyo ekyo kiguse. So Allah atonda amajini kumusinza n'alyoka zaako abantu kumusinza n'ebitonde byonna kumuvuunamira na kumusinza na kumutendereza. Leta aya gy'obadde ogambye. Aya gyendeeta sura ya kumeka nakan suratul kahfi suratul kahfi naam 18:5 mubikule oba mugiwandiika mu bitabo bya muganda bagambye soma tuwulire ate watugambye oti 18:5 wazkurna billahi minash shaitani rajim wazkurna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Katonda buyagamba era jjukira mu kiseera katonda buyagamba wa izkulna bwetwagamba si katonda bwetwagamba tombuzabuza akyogera mu ngeri yakwegolesa yobadde ki mumpadde akadde oba njogedde kibi mukaya sooka osirike aboogera abalala okiwulidde naawe mulumba sooka oleke nga tetunaleeta luganda ogambe nti kulna kakati bwetugamba kulna bwetwagamba and when we said we said abagamba mulumba soko mulinde ataliso okudodooma ataliso naku zobadde mulungi kati ndidodooma era ate mu ngeri yange yogera wamma okuba sebwakola luli okulinjawula bwetwagamba malayika zonna isjudu li adama muvuunamire olw'okutonda omuntu ono adamu. Naye bw'ogamba nti katonda wulya tafsiri si ku lw'okutonda omuntu ono katonda yagamba soma ekiri awo wano kyendaba kiikino era jjukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika bwe twagamba bamalayika muvunnamire adamu ne bavunnama bavunnama muvunnamire tewali nti kulwa adamu sigamba nti katonda yadda wali n'agamba malayika nejjini lino lisigundi nti vuunamira adamu nedda bavuunamira katonda ku lw'okutonda adamu. Tafsiri eyo bannange munsomere bavuunamira katonda ku lw'okutonda omuntu adamu. Tebavuunamira katonda bavuunamira adamu. Twali avuunamirwa mu nsi ne mu ggulu okuggyako Allah. Bavuunamira adamu wano isjudu li adama yavuunama ye katonda ku lw'okutonda omuntu adamu. Soko kwate kati ekyo mu kivuuno oluvannyuma mu kiwakanyi soko kwate katini haji Adamu yavuunamirwa sirika. Muli basiraamu babiri lwaki okayana n'ebintu mmere nnene tujja kuwaawo bwe tukwata awo wenyini oba okwatira haji twagala okutegeera wano tulabawo ebintu bibiri. Ekisooka nti era jjukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika Allah mu kitiibwa kye wanaayogera era alagira bamalayika yabagamba kuvunnamira Allah oba Adamu.
basi kala twawukanye nani tofayo juduli Adam kakati ato juduli Adam mukuvunula Qur'an Abdulrazak Sheikh Abdulrazak Maulana watu kuyasomesa luwa kubanga munafunzi wa Abdulrazak leka akati nze mu tafsiri okuvate mu Sheikh Abdulrazak Maulana nga tumaze okutegera la nasjudu lisamsi wala likamar illa nasjudu lillah mugulamu kufubwa aya kati ako mukalesa bulesi balesi ne bakutuka ku sitani Sheikh Zabsolo sokoli obanga bwe tukkirizanga bwonyonyola lwaki Ibilisi yagamba tavunamira kivudde mu ttaka alava mu ttaka kakati lwaki Ibilisi tavunamira kivudde mu ttaka kyakolebwa muki bali bamugambye kuvunamira ki masnun olidde omuli amazzi ag'olutabu aganyomera kati bali bamugambye kuvunamira ki Sitaani yamanya enkola y'omuntu n'entonda y'omuntu engeri gye yatondebwa n'agamba yatondebwa yagaana kuvunamira ki so Allah yali amugambye kuvunamira ki kuvunama ku lwoyo ku lwoyo abantu oyo ahaji Sheikh ayegenda kumazako mukusamu Katonda ekitiibwa tetujja gamba nti malayika zavunama nga zivunamira Adamu soma aya nze nakutaasiza dda ensi etandise okulaba aya gisomemaleyo era jjukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika sirika temuvuna ngamwe bwe mulaba nga mwagala okufa ebyekitiibwa kya Katonda kati mufuti yavunulanga bwalaba kakati ate gwe sirika mulumba soko lindeko Sheikh tugende wa mampola bwe twagamba ekyo nkulese kubanga nkumanya ojja kaya muvunamire Adamu ne bavunama bani abavunama ne bavunama kati gwegenda mpola limalaikati ne bavunama muvuname ya Adamu kulo okutonda Adamu fasajadu bonna ne bavunama illa Iblis bonna bamalayika ne bakola ki ne bavunama Iblis okujjako Iblis yasigalayo nga akanga badde aganye okuvunama kubanga okuvunamira Katonda okay kulwa Adamu kakati nakugamba omwandiisi wa Qur'an kana minal jinni kubanga ye yaliwa mu mayembe magege bagayise mayembe ye yaliwa mu magege amagege n'amayembe fasaka amuri amagege n'amayembe byebimu ati twagala kumanya kati gundi essekugwe kati twagala amajini amagege amayembe emisambwa byebimu kati nekyo buli akikuba kiba kivunudde nze sijja kivunula kati govunula kya magege kana minal jinni mayembe mayembe kakati njogera mayembe olidde kati kizingira nagana kana minal jinni fafasaka an amri rabbihi kwawukana najemera ekiragi kulw'okwawukana kw'ekiragiro kya Mukama ndi mu studio assalamu alaikum warahmatullahi ng'ate amajini gamaze okutegeera tekyagatonza kuvunamira Katonda kakati ejjini lino lyo nelikola ki nelyekuluntaza neryerabira ekyalitondesa neryerabira ekyalikola ki ekyalitondesa neryerabira oba nerigaana terisobola kwerabira yalitegeera kati oba oliwolereza nti nalyo litegeera kalitegeere okutegeera kwalyo kwali kufu banga lyagaana okugondera ekigalo kya Katonda ekyokuvunamira Adamu fwe mu Qur'an eno kasita osangawo sajidu okuvunama fwenna tuwandagala ku ttaka ne Qur'an tulekera okugisoma ne tusooka tuvunama naye nga amakulu g'emabega g'okuvunama ki okuvunama ki makulu kyagali kwandabamu amakulu ageekwese bannange olwaleero munkwate mpola Ssaabasajja Kabaka muwenda magulu nyondo mutulaba bene bwe tweyala Kabaka kiba kitegeeza ki mu maaso ga Katonda kiba kitegeeza mmanya mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka kiba kitegeeza ki Kabaka kuvuna okwo kweyala
sikuvunama mu maaso ga kabaka mweyala bweyazi naye wa Katonda muvunama tuvunama maali ku mulku kabaka wa bakabaka. Okay, kati okugonda kujjirawa kubanga ebyo mugamba okuvunama okukola ki okugonda bwolaba abasajja abakulu agabuto ganene bakirumira abo bomanyi bageria abagagga badul uzmu banani bitiwa naye kasabanga baganda bamanyi nti kabaka avune ogalaba agabuto bwe gakkakuttakonna kulokwa sabasajja kabaka okunsi kakati maali ku mulku kabaka wa bakabaka huwa Allah atoyo ye avunamirwa buvunamirwa. So obuvo bwa sheitani obwa sitani yagaana okugondera ekiragiro kya Allah ekyokuvunamira Adamu batonga yatonda Adamu kulwokutonda Adamu era bannanga abasiramu enna tafsiri Qur'an eno okuvunda Qur'an eno nahawaayo nate nendoga yayo buli omu amukola ki amuvunula bubwe naye kuvunama tuvunamira Katonda ne sitani ne malayika zivunamira Katonda kulwa Katonda ama halaktul yadayya ekyo tukitegedde. Mwami moderator muganya okuvunama kulwa ekyo sheke zisabusolo uliriza tofaayo kakatafsiri ne bagamba mukiwulire nga ngenda okumaliriza Katonda yavunamirwa so si Adam era Katonda avunamirwa kulwa kutonda omuntu Adam. Kati okay, wanani yali ayogera eyalagira bamalayika okuvunamira Adam? Katonda. So Katonda yalagira Allah alagira bamalayika bavunamire Adam. Kati byono lyali jinni nga ye waali kati jinni ne lyerabira ekyali tondesa ejjini lino ery'obusiraamu lyendaba sokolinde ejjini lino ery'obusiraamu lyendaba lyo lyalina amagezi nga ligamba Allah yantonda kumusinza lwaki ate Allah ŋŋamba nvunamire ate muntu munnange ono Adamu leka nkuyambe shekerabayo gweke nyini watuganda Allah bwe yali atonda yasooka kutonda mayembe obaga n'amajjini nga bwogayise n'alyoka zaako abantu naye kati gwerabayo kumusinza naye kati gwerabayo Allah yennyini nyini eyasooka otonda amajjini laba bwavaayo n'alagira amajjini ge baasooka okutonda gavunamire ono gwe bazzaako okutonda gwe tola nti sitaani yali mugezi nyaawo okujemera Allah kakati obanga oli pulida wa sitaani naye Katonda ono yo w'omukolani sitaani mugezi muzibu nnyo obanga oli pulida wa sitaani naye Katonda amutaddeko ekibonerezo ekyobutakola ki ekyobutavuunama ng'alagidde okuvunama. Tuyambe ensibuko ya sitaani wa Sheikh ndabe yawukana ku byasomye naye kati gwe tuwe obuvvo bwe. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abatuwuliriza mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo nzikiriza ntumire kujagenda Semakula omutima gwamunnumidde ne mulowoozaako. Ssebo mukulu gyagenda manyi puroguramu eno ogiraba tukutumiddeko nnyo tukumiisinga nnyo tusuubira nti ojja kudda tugende mu maaso n'emirimu gyaffe. Otumidde gyagenda omutima gwamukulumidde gutya namulowoozezaako kuba gyagenda namuyigako bingi nnyo nga we yali yasoma ebigambo bya Bayibuli ebyo ng'abimanyi era nga ye buli kyetwogera asooka n'agamba nti ebyawandiikibwa mbiteeke wali gwe yogera ndowoozayo kati gwe noyogera ndowoozayo n'agijajinga ne Bayibuli oba ne Qur'an. Sebo njagala abatuwuliriza nsooke mbajje ku mukulu ekibuuzo kyambuuzizza kubanga yakituwa wiiki ewedde ne neebuuza ebibuuzo 10 nga sinnaba kutegeera sitaani yaani
ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, yavaawa, abeerawa, azaala atya oba ayala atya, akola mulimu ki, wambala ki. Kuba bwe tunaaba tetunaba kutegeera ebyo tetusobola kutegeera sitaani. Alya ki, atya Katonda, sitaani. Kikulu ekyo. Sitaani alokoka oba asiramuka. Ebigambo ebyo 10 sebo bye nasoose okusooka okwebuuza. Gwe wabyefoomingidde. Omukulu yatusaba tunyonyole ensibuko ya sitaani. Kati nga nina okusooka okuteekawo ebibuuzo ebirala mu nze nsooke nyinyonyoke sitaani. Sitaani tasobola kubaawo era Katonda tatondanga sitaani. Sitaani Allah subhanahu wa ta'ala yatonda Iblis. Yatonda Iblisi. Iblisi ono yamuwa amaanyi ng'asobola okwefuula kyonna ky'ayagala. Asobola okubbulukira mu kino, asobola okulabikira mu kiri, ye Iblisi oyo. Kati bwe tusoma mu Qur'ani, tusomeko mu surati al-Hajji, essula eno ebeera ya 22, kamala ogibikkula. Ya 22, tutandike n'olunyiriro lwa 27 oba 26 ndowooza lwe lunaatukolera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, audhu billahi minash shaitani rajim, nti mazima ffe twatonda omuntu, ne bateekawo mu buraketi Adamu, mu bbumba eggumu ekkaze oluvannyuma lw'okubeera ebbumba ettabule. Kati Katonda amaze okunyonyola Adamu oba omuntu gy'ava. Olwa 27 n'amageege ge majini twagatonda olubereberye lw'omuntu mu muliro ogutalina mukka ogusensera mu bituli eby'obwoya. Katonda bw'atyo bw'annyonnyola engeri surati al-Hajji Hijiri manya Hijiri sorry ya 15 surati al-Hijiri ya 15 esebo olwa 28. Era jjukira mu kiseera Mukama wo bwe yagamba malayika nti bamalayika mazima nze nja kutonda omuntu mu bbumba eggumu ekkaze okuva mu bbumba ettabule. Olwa 29 kale bwe naabanga mwenkanyankanyizza ne mufuuwamu omwoyo gwange mugwe wansi mwenna mumuvunnamire. Si kuvunnamira Allah wabula kino kyatonze kye mulina okuvunnamira. Era mu nsonga eyo seeka gy'abadde yeewala. Katonda bwe tumanya nti yavuunamirwa ate n'atulagira tolonza webale nnyo tosobola ovuna olya buli Adamu nga w'amaanyi mbusiraamu. Kaakati tugenda mu maaso. Kale bamalayika bonna ne bavuunama olwa 31 nga bavuunamira Adamu. Wabula Iblisi yagaana okuba awamu n'abavuunama. Iblisi yagaana okuvuunama. Katonda n'amugamba nti owange Iblisi, owulira tannagamba sitaani. Owange Iblisa
olina kye kikuganya okubeera awamu n'abavuunamye. Olwasatu mu esatu n'amugamba nti sibadde wa kuvuunamira muntu gwe watonda mu bbumba eggumu ekkaze okuva mu bbumba ettabule. Awo ensonga ye mbadde mbaga nagamba muwolereza kubanga awo yandibadde Iblisi yasinga yalina amagezi yandigambye nti Katonda wetugamba kuvuunamira ggwe ate lwaki oŋŋamba okuvuunamira omuntu? Naye ekyo teyakyogera yeekulumbaza bwekulumbaza gyali mu kusoma ndi naye wano n'agamba nti lwaki ondagira okuvuunamira oyo gwe watonda mu bbumba. Olwasatu mu ennya Katonda n'amugamba nti liveemu kale eggulu liveemu eggulu mazima gwe oli mu bagobe era okolimiddwa. Owulira ekigambo kino ekigambo ky'okukolimirwa kyekifuula Iblisi Sataani. Nkyagenda maaso. Olwasatu mu etaano era mazima olina ekikolimo okutuusiza ddala ku lunaku lw'okusasulirwako olw'enkomerero. Owulidde? Iblisi n'agamba nti addamu Allah mukama wange nindiriza okutuusa ku lunaku lwe balizuukira. So tasombyawo dduwa waliyo okuzuukira. Olwasatu mu omusanvu Katonda n'amugamba nti kale mazima ggwe oli mu balindizibwa. Ekitegeeza Iblisi Allah dduwa n'ajaniriza kyeyasaba yakikkiriza. Oli mu balindirizibwa. Olwasatu mu omunaana okutuusa ku lunaku olw'ekiseera ekimanyiddwa. Okay. Kati haji kwatira akawo nze ekiseera bwerumalayo luno olusembayo ekiseera ekimanyiddwa ffe we tugenda okuddira nkimanyi mu ddakiika 5 katudde ng'agamba lyali jjinni. So Allah bw'amaliriza okutonda bamalayika amaze okubatonda n'atonda ne bimusobako n'atonda ne Ibilisa. Yatonda amajini. So amajini wano lwaki lyalirimu? Kati kiswe endala yetaaga okuleeta bwino nga Nabi Muhammad atusomesa nga atunnyonnyola amajini amalala gonna Katonda lwaki bwe yagazikiriza. So naye wali mu lutondo olwasooka lwali lw'abamalayika abantu tebaliimu olutondo olusooka lw'amagege majini malayika kubaka ayakyayagala omumanya kati Ibilisi ono ye kwegamba agwawa kwa bweyogera malayika Jibuliru baniru olaba nga bayina bwe bagwa. Ibilisi ono ajja atya twagala kulaba oba Allah olw'ebyamusobako. Essomo eryo erigatta Ibilisi okubeera ne bamalayika n'okuwangaala nabo lyetaagako bwino. Mbadde nkusaba osooka oligumiikirize. Teyali malayika. Ati Katonda yagambye nti ono bw'amala okujeema okuvuunama Ibilisi n'alyoka aga nti Ibilisi n'agaana bw'agaana Katonda n'agamba nti kaana minal jinni nzijukidde. Allah n'ayajukira wammali minal jinni. Ibilisi bw'agaana Allah n'ajjukira n'alyoka agamba kaana minal jinni. Sokolinde kati waliwo yali alagirira bavunname bakole ki? Allah yali tamanyi nti Ibilisi jinni yali tabifuddeeko. Allah waliwo ekimuyitako nga tategedde. Bwe yabuuza Adamu nti oliwa yali tamulaba. Nedda ebigambo bya Katonda tubitwale serious. Katonda okugamba Adamu nti oliwa yali tamulaba. Ne bino byonna bw'abyogera
katumaleyo gwe essomo lyaffe. Okay, malayo. Wasigaddeyo aya 2 zokka. Aya 2 eyana. Eya 39. Setaani kati addamu. Setaani n'agamba Katonda ti Mukama wange. Nga bw'ombuzizza nja kubanyiririza mu nsi ebibi mbibaagazise okubikola era bonna nja kubabuliza ddala. Ali mu mboozi ne Allah. Ate wano ayeno nayo ogitunuulira yeetaaga okutemamu kubanga wano ayogera yandigambye nti nja kumubuliza ddala Adamu. Nja kubabuza ekitegeeza ekitegeeza n'abaliva mu Adamu ne Allah yennyini kubanga bonna naye abamutwalidde. Kati n'agamba lunyiriri olwana wabula abo abaddu bo abatukuza emyoyo gyabwe ku lulwo okujjako yakubabuliza ddala ndoza kwe kulinga okujjako except ng'alinga bo abaddu bo abatukuza abajjereza emyoyo gyabwe ku lulwo. Katonda n'amugamba nti eryo kkubo n'amugamba nti eryo ekkubo eribatuusa ku nze golokofu. Kankomaawo kubanga awaddako agamba nti mazima abanaakugoberera ba muliro abanagaana bajja kuyingira ejjana. Essebo kankomeka eyo sitaani w'obusiraamu gy'ava. Awo sitaani waava kubanga kati okusinziira ku aya sheekhe gy'asomye kati ate ye nga apointingira ddala nti olwo ayitirwa ddala sheitaani kuba Katonda yamukolimira. Erabika eri 51 mu lubaana badde nimanya n'agituwa. Nina endala kanjikuwe 51 suratil waliwo 51 eno ya 7 aya ya 15 55 saatonda amagege n'abantu kunkolera kirala kyonna wabula ku lwa kunsinza ate nga n'omugaso gw'okunsinza ogwo gudda gye bali. 27 meka 7:15 olunyiriri ndowooza lubeere lwa 15. 7:15. Okay. Tujja gisoma. Tetandikira mabegako bwe ninga alaba naye Ibilisa mulabyeko wansi kubanga wano balinga abaddamu nga tunyonyoka ensonga ya Ibilisa mugazi nnyo. Ibilisa kati Ibilisa n'agamba nti nga bw'ombuuzizza muvuname n'agamba nti katutandikire ku lwa 12. Katonda n'agamba nti kiki ekikuziyizza okuvuunama mu kiseera bwe nkulagidde? Ibilisi n'agamba nti nze ndi mulungi okusinga Adamu. Akikakasiza owulidde sebo. Wantonda mu muliro ye n'omutonda mu ttaka. Ibilisi agasobola muvunamira. Katonda n'amugamba nti ka okuva muyo ejjana tolina gwe kwekuluntaliza muyo kale fuluma mazima gwe oli mu banyoomebwa. So Allah kiri ekiragira akiwa nga bali mu jjana. Akyaliyo mu jjana waggulu. Ibilisi n'agamba nti nindiriza okutuusa ku lunaku lw'okuzuukizibwa. Katonda n'amugamba nti mazima gwe oli mbalindirizibwa. Ibilisi n'agamba nti nga bw'ombuzizza nja kubatuuliriranga abaddu bo. So Allah yabuzaabuza yagikolimira nga bw'ombuzizza kitegeeza nti singa tamubuzizza Sheitaani talina kye yandikoze kyonna. Yes. Mukitegedde nedda tugenda zigatta bbiri. Katonda tabuzabuza sitaani.
yamubuza si kumubuzaabuza wala kumubuza naye nga sitaani yali mugolokofu webale nnyo okusinziira tolaba ihdina sirata almustaqim yali mugolokofu bulungi nnyo nzija tulungamye okuba eggolokofu katonda batakulunganya kuba eggolokofu abakubuzizza Allah mu Quran Allah omulimu addira shayitani ate nawano kyekiriwo n'agamba nti nga bwombuzizza nga kubatuuliriranga abaddu bo nga mbategeeza nga mbateeze ku kkubo lyo oli eyabuza munne oluvannyuma nja kubagiranga okuva mu maaso gaabwe n'emabega waabwe ne ku ddyo waabwe ne ku kkono waabwe era tawogenda ebyo byonna setaani abyeyama lwa Allah kumala mubuza omusajja ali ku kkubo tuufu agenda Masaka Allah togenda kusanga nga abasinga obungi mu bo beebaza ebyengera bye katulire owejjokolera katonda amugamba nti va katugendeko mu Bayibuli tulire owejjokolera omukatuliki sitaani waabwe ye obuvo bwe buli butya neyanziza nnyo ssebo neyanzeege okumpa nange okaseera kano okwogera ku nsibuko ya setaani oba yaavaawa ekitabo kino kyetukwata kyetusoma ekya Bayibuli kitukkiriza Katonda ng'ali omu mu busatu era yaliwo olubereberye alabikira mu mwoyo omutukuvu oba mwoyo mutuukirivu ensibuko ate najja alabikira mu kigambo kye ng'afuuse omuntu ate naddayo nalabika nga ye mwoyo w'amazima kakati Katonda ng'atonda ebintu byonna obutonzi butulaga nti olubereberye wano kitabo tukisoma tulaba ng'atonda abantu naye olubereberye nga tanaba kutonda abantu yatonda ebintu byonna ng'alaba nti birungi yasooka kutonda bamalayika abamuweereza era mu bamalayika abo be yatonda tubalaba nga balimu emitendera ab'amasaza ab'obuyinza bali mu mitendera egiwerako tuyinamu abatendereza kati nga bw'osoma mu kitabo kyaba Pawulo yawandiikira ab'Ekoloosi n'annyonnyola bulungi ensonga eno Koloosi wayinza okulaga emitendera egyo Kolosaayi 2 kandabe Abakolosaayi emu tutunira omulimu gwa Kristo olunyiri olusuula esooka egamba bwe tutunira bamalayika b'engeri gy'abatonda bali mu mitendera egyo Kristo yennyini bwe tulabira Katonda atalabika era ye mwana omubereberye akulira ebitonde byonna Jole 15 ogamba lwotandikira ndi ku 16 kati ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi ebirabika n'ebitalabika newankubadde entebe z'obwakabaka oziwulira ogw'omutendera guli awo n'abafuzi ogw'omutendera guli awo abamatwale wadde abakungu n'ab'obuyinza byonna byatonderwa mu ye Kristo era ku lulwe ye yaliwo ng'ebintu byonna tebinnatonderwa era byonna bibeerawo mu ye kankomaawo kakati bwe tulaba nti Katonda bwe yali atonda olubereberye yasooka kutonda bamalayika abamuweereza mwe muli bamalayika abatendereza mwe muli bamalayika abaweereza mwe muli bamalayika ng'ono bwabadde boogerako bwe babalaba nti yajja okutonda omuntu bamuweereze naye bwe baali bamuweereza ne wabeerawo malayika omu yakolanga ogw'okusinza nga yakulembera ekibinja kyonna gwe tumanyi nti yali Lucifer oba Luciferi
oyo mu birowoozo bye bwe yalabanga ekitiibwa kyawa Katonda kigwanidde okuweebwayo mu mutima gwe n'ayagala bano bamalayika bakulembera bonna ekitiibwa kino kyabadde awa Katonda bakiweeye kali mu mutima gwe n'afunamu okwekuza. Mu kusooka yali malayika era nga Lucifer lijjaddi era kitegeeza malayika w'ekitangaala Lucifer Eli malayika w'ekitangaala. Kati ye malayika w'ekitangaala kubanga ye yali yatondebwa mu kitangaala mu muliro. Ono bw'osoma ekitabo ky'Ezeekeri sura ya 28 waliwo obunabbi obwogera obulungi sura ya 28:17 luga nti weekulumbaza olw'obulungi bw'endabikayo ettutumu lyo ne likuleetera okweyisa ng'omusiru kyenava nkusuula wansi ne nkuteeka mu maaso g'abakabaka balala bakutunuleko bakulabe olw'ebibi bye ebingi n'obukumpanya n'obusuubuzi bwo wavumaganya ebifo byo ebitukuvu kyenvudde nzija omuliro wakati mu ggwe ne gukwokya abakutunulako bonna ne balaba ng'ofuuse ng'evvu. Obwo bunabbi bwali buweebwa ku musajja ono omufuzi ow'Ettiiro nga butuyigiriza ono malayika kerubi eyali abikkako mu kitiibwa kya Katonda mu kutendereza yeegulumiza era obutunudde wali mu lunyiriri olw'15 agamba nti empisa zo zaali nnungi okuva lwe watondebwa okutuusa lwe watandika okukola ebibi weemalira mu by'obusuubuzi wanalabika ng'ayogera ku mufuzi oli naye lutubikkulira omumalayika ono nti kyenvudde nkugoba ku lusozi lwange olutukuvu nga nkulanga obwononefu bwo kerubi eyali akukuuma n'akugoba n'oggyibwa mu mayinja agamyamya nsango omuliro. Kati malayika oyo bwe yafuna ebirowoozo ebyokwagala okufaanana Katonda nti bano bonna baakulembera bafaanane nga ye ekirowoozo ekyo bwe kyamujjira bwe kwe kujeema ekibi ne kitandikira awo. Kati abadde malayika n'afuuka omulabe kubanga ayita kyakkiriziganya ne gwakulembera n'afuuka omulabe era ono Mikayiri kyeyava abuuza obuyinza bwa Katonda nti ani ono afaanana nga Katonda agala okwenkanankana ne Katonda kiwava wabaluka olutalo mu ggulu mu sura 12 eno Yokaana bwe yabibikkulirwa n'abitulaga bulungi nti olutalo ne lubaluka mu ggulu era tewalabika kifo kye kyeyava asuulibwa ku nsi olw'okuba nti mu mutima gwe abadde malayika w'ekitangaala kati n'afuuka malayika w'ekizikiza era kyetuva tumuyita malayika w'ekizikiza n'olw'ensonga eyo nti ensibuko ye yali malayika omulungi naye n'afuuka omujeemu bw'afuuka bw'ati omulabe wa Katonda. Bwe nnyinza okunyonyola bwe ntyo naye n'afuuka omulabe kubanga yagala okweteeka ku kitiibwa kya Katonda. Kati bw'afuuka omulabe era kimuyisa nti omulabe wa Katonda yagala okubeera omulabe wa Katonda. Kali mu nsonga efaana bw'etyo bw'atyo bw'ajja okufuuka omulabe wa Katonda era eno olutalo bwe lwabaluka mu ggulu kyetuva tumulaba ng'alinga Sesota yakka n'ekitiibwa kye nakka n'obuyinza bwe era kyova olaba nti asobola okwefuula n'alabikanga kati olabanga bwe twalaga kubikira Maria ow'Emanyangwa asobola okulabikira nga Bikira Maria ow'Emanyangwa mu ddirisa kisoboka gwe ne mugamba nti bannange Bikira Maria naye ng'ate mu lubowa asobola sitaani asobola ddala okwefuula ne Yesu Kristo yennyini era bamu bagenda ku nsozi eyo ne bakola endagaano ng'abadde asiiba natta omukago ne sitaani ng'alowooza so omukago naani ne Yesu agenda okumaliriza nga asaddaaka abantu. Owejjoko lyatweyanziza kamera nga bwentwala ewa Mulumba n'omuzindalo nga bagumumpeera Comrade alabika azzeemu egundi ya Lubowa wano kansooke mpulire. Njagala nange okwebaza Haji Twaha Lubowa. Nzanyuse nnyo mbawuliriza sigina egenda n'entabukako kati sitegera na byempuliriza oba simanyi oba mugenze mu birango oba kyekibaddewo naye mpulira ebitabusaawo ne mpulira eddoboozi ly'omutume ne mpulira akalango ka Shakaina ne mpulira ate ebijjukujjuko bya Christmas byonna tubimazeeko simanyi oba naye tekisobola kubeera eno ku receiver yange kubanga I am only receiving what you're sending. However, mwebale program naye Haji Lubowa ali very honest mwesimbu. Haji Lubowa musajja mwesimbu ebbanga lyemaze naye ndowooza oba olw'okubanga musajja mukulu kati akuze
naye n'okuva edda so angambye ayogedde nti omutima gwamunumidde n'andowoozaako yeebale Hajiru Wabusajja mukwano gwange ate nasanyuka nnyo ng'akomyewo mu studio kubanga yali ekyanza kyanzaawo ng'agenze nali mulwadde omukulu gyagenda nalwala ayigiriza ku Ibilisi ne Sitaani nze kyenjagala okwebaliza Katonda nti over time abasiraamu balina ekintu kye bayigidde mu programu eyo kubanga back then position yaabwe yali ya kutonda Sitaani kaakati bashiftinze okuva kutonda Sitaani ne bajja kutonda Ibilisi n'afuuka bufuusi Sitaani ng'ebyawandiikibwa ebya Bayibuli bwe biyigiriza okuva ku kerubi omulungi abikkibwako ow'ebitiibwa afaanana atya eyerowooza n'ayagala okusinga ku yamutonda n'afuna ekizibu kye yafuna so olaba nti abasajja bano over time bagenze batagolokoka kye basigaza kyokka okubabuulira ky'ekyokubanga bakitugamba awo nti ekyo owulidde kyayogera ekigambo kya oli mubalindirira oba mubalindirira something like that kati kyatakumalidde eyo nti ebyawandiikibwa byabwe bikugamba nti mu kulindirira okwo Sitaani alina chance eyeenenya n'asiramuka sinakindi ku ssaawa eri envannyuma Sitaani asobola okubeera ng'omubbi eyali ku musaalaba ne Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nti bw'otuuka ng'onzijukira so Sitaani naye ali ku brinki eyo nti essaawa yonna kubanga era luba wasobola okukikusomera ne bwino amulina balina bwino waabwe era alaga nti Sitaani mu kulindirira okwo essaawa yonna asobola okwenenya era n'asiramuka ekyokubiri Sitaani ng'omulabe nga Sitaani olw'okuba nti kati akuwadde ebyafaayo bya Ibilisi yatondebwa era Allah n'amusukkulumya nnyo n'alagira n'abamusinza n'alagira asinzibwe kakati era bo bamanyi n'okumanya oba bakikkiriza nti Sitaani nga bwefaanana Sitaani Rasulillah ekitegeeza nti Sitaani mutume wa Allah kyobolaba nti ebintu Sitaani byekola tebaagala na kubivunaana kubanga bamanyi nti Sitaani mubaka wa subhanahu wa ta'ala atuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Allah eyo bwino zisabusola amulina agitwaha olubo wa mulina kanjira mbawuliriza bwenabaliekiralikyokotutyokinga nakiweereza bwenabali mu studios mbalamusiza mbebaziza mwebale thank you for keeping fort okulemerako okubeerawo buli lunaku n'okuwanirira programu yaffe nze nga bwendaba n'okuba nti mukyagitambuza ekyali kumpewo mukyayogera n'abantu mukyawuliza abantu Mukama mulungi mbalamusiza era mbatumidde Hajitwaha nkwagala nnyo webalekubeera mukwano gwange Mukama abakuume kale comrade mulumba omuzindalo guli wuwo zisabuzo tokyaddamu tulimba ne bwina amulina atunyiza ekyo agambye fal haqq wal haqq aqul shetani rasulullah katonda yagamba fal haqq wal haqq ama mulumba gwabayogera katwagala kuwakanya Muhammad jagenda onu Muhammad jagenda yafal haqq wal haqq nanchimulide naye katonda ayina uli yagambye fal haqq wal haqq aqul kale mulumba kayogere neyanziza sebo neyanzege olw'obulungi bw'abatulaba n'abatuwuliriza ku Dream TV ng'otulaba ate nga oli ku Impact Radio nange kanegatte ku ddoboozi lya Haji ne ffenna abali wano okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe katukkiririze ddala nti okutumazaako omwaka kuba ajja kikola era akikoze omwaka munene nno nga oli mu programu nga tufunye ebikulemesa ate nga bakyakuwuliriza ate ng'okyateesa olwa programu eno njagala okwegatta ku Haji okwebaza Katonda ku lwa muganda waffe Muhammad gyagenda okubanga tatulekerera ate nga atukozeemu wano omulimu munene sebo gy'oli yonna eddoboozi lyange nsaba lituuke nga lyegasse ku baweereza bannange abali wano sebo tukwagalira ddala era ate tukumiisingira ddala naye ekirungi tutera ne tukuwulizaako ne tumanya nti gy'oli naffe nga Mukama akyatukuumye ekibuuzo kyaffe eky'olwaleero era waliwo n'omukyala wano bamuyita Fiona akembu omukubidde akambalo
abo bajjako okwebaza neyanzize omukolera enjogera yaki eyo enjogera eyo tebanga yono ibirisa nedda ya Bayibuli ya Bayibuli Mukama atukolera ya ibirisa kayo so Mukama atukoledde ebikulu kyetuvudde tusanyuka ya Bayibuli si ya ibirisa si ya ibirisa Mukama ya bitukolera akamaro ka mu hoteli kale si kweli oti nja kutegeeza kakati kulw'obulungi bwa programu eno tuteesa tunyumya tuseka tuli basanyufu abamu abaali batuwuliriza eddako kaawo baali balowooza nti bwe tuva kumpi tugwangana mu malaka naye ogenda okulaba nga bwe tuva wano Haji tutambulira wamu alina ekidduka ne tukitambuliramu ffenna bwe tutyo so tetulina tabbu mu abatulaba setaani ono gwe twogerako eno ku saidi ya Bayibuli setaani yali malayika era nja kufunayo ekibuuzo kimu bibiri ku byempulidde kuba mbadde muyizi ku saidi y'abasiraamu nga basomesa ku saidi eno eyaffe bw'osoma ekitabo kya Bayibuli Isaaya essula ye-14 ewaawo nja kusoma enyiriri mu bitabo nga 2-3 naye gwe naawe ali eyo osomanga Ezekiel essula ya 28 otandika olunya olw'14 okire wansi 13-14 nja zisoma nga nzijabulajabulamuko naye wano fe Bayibuli etutegeeza nti ensibuko ya Setaani n'okubeerawo kwe teyali Setaani before yali malayika eyatondebwa mu butuukirivu n'obutukuvu obw'amazima ng'aweereza Katonda era kinnyonnyola byawandiikibwa nti ye yali omukulu akulira bamalayika naddala ku saidi y'okutendereza Katonda kubanga buli ekitendereza Katonda ekivuga kyonna kyatonderwa mu ye kyali mu ye ebitaasa by'endere n'ebirala byonna byali mu ye nga yekka afulumamu amaloboozi agasukka kulimu so yali wanjawulo nnyo naye twegendereza ebintu bibiri bwe tubanga tusoma Bayibuli byennyonnyola ku Setaani bannaffe bano engeri gye bategeera Setaani Allah gy'amutegeera mu byanjawulo mukko yadde bazze basesetukamu naye omuntu buli lwa yeerabanga mulungi asinziira ku bulungi bwe Katonda bwe yamuwa n'ajooga Katonda okukamala ne bw'abeera mwana awaka bw'aba mulungi mu banne oba bw'abanga mugezi oba bw'aba ne ssente ajooga kati olw'ebyo Katonda byazzaatuwa twegendereze nnyo nti abamu kwe tusinzidde ne tujooga Katonda ne bannaffe ne tufuuka Setaani weebale nnyo muganda wange wejjokolera yakigambye ayogedde ekintu kikulu ne tufuuka Setaani kuba osobola okuba ng'oli muntu olya otambula oyambala naye nga karakitaazi zo eggulu bwe likulaba teriraba muntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ne mu ngeri wabula eggulu liraba Setaani olwa takabbulu obujeemu okwekuluntaliza ojjawo oli mukamaawo kati ze nnyiriri zino ze tusanga mu Isaaya 14 olunyiriri luno nja kusoma olw'12 kati Setaani alaba obulungi bwe baamuwa n'ebitiibwa bye yali ayina n'alaba ng'ayagala alyewo mukama we mu njogera y'ennaku zino amulyewo amusukkulume abeere waggulu we asinzibwe era ekikulu ekiri mu Setaani kyalaba alaba nga Katonda si yateekeddwa okusinzibwa olw'ekyo kyali ne yeerabira nti ekyo kyali waliwo eyakimuwa kino basebo ne bannyabo sijja kusomesa busomesa lunyiri luno naye tuli bantu tuwangalira mu community ez'abantu naye basebo ne bannyabo mwami mulanzi moduleta waffe nde mu maka gaffe bw'abeera omwami ng'omukyala amuwa ekitiibwa asobola ate okusinzira ku kitiibwa omukyala kyamuwa ate n'amujooga nnyo ate bw'abeera mukazi munsonyi okulandaga okugenda mu bino omwami asobola omuwa ekitiibwa nga buli kyenna kye yeetaaga akimuwa ate n'asinziira ku ekyo n'ajooga omwami abamu asobola omuteerawo bizinesi ya dduuka
oli najja n'omutwalo gumu n'agula mu dduuka ekintu kya mutwalo n'amukwana n'ajoga bba ebyensi bibayigiriza ebyeggu akati bino bwenjogera tetuze abafuuse setaani mulabe kati ddayo wali kati omanyinze ndimu obubuulizi kati genda kukusomesa bwensomesa kino obudde bwe butusalako kati ebyo sitaani bye yalaba olunyolo lw'ekkumi n'ebiri negwa ng'ogudde okuva mu ggulu esooka aterekaawo kateni wanji musawo njagala okwebaza Katonda olwa sabjekiti eno ntegedde nga mulumba musazeemu naye nkagaida n'omuwa obudde bwe naabumalayo akalowoozo kano akali mu busiraamu ak'okugamba setaani nti vunnamira Adamu n'agaana kalimu obuntu obulala nga bubiri sujudil Adama kitegeeza gwe setaani vunnamira omuntu obuntu bubiri akasooka kisoboka okuba nga yali nteekateeka ya Katonda okugezesa setaani nga bamugezeseza ku muntu ye n'akakanyala ng'alowooza nti omuntu ali wansiko ku ye kubanga abantu balina ejjooga eryo balaba ekizaaliddwa omukazi nga tekisobola kubeera kyakitiibwa kutuuka kusinzibwa obusiraamu bulinamu ekizibu ekyo era kyova olaba nga bagamba nti ne Yesu tasinzibwa ate mu Bayibuli waliyo ekirowoozo nti Yesu ye Adamu owokubiri kati twogera bya mwoyo abasiraamu bayinza obutakitegeera so akalowoozo ako kakulu nnyo ak'okuvunnamira Adamu kyandibanga kyali kiki kibuuzo oba kigezo Adamu setaani n'akola atya akigwa ak'okubiri era sujudil Adama bw'agaana setaani okuvunnama ne bamubalira mu bamalayika ebyoyo egyakola gitya egyajeema kati ate olabanga ate setaani yajeema oluvannyuma nga waliwo emyoyo egyakola gitya egyasooka okujeema mpuliriza nnyo njagala ndabe oba ekirowoozo kinaavaayo ne mukitujjirayo ne mutubuulira ebirowoozo ebyo ebibiri ani yajeema okusooka yali setaani n'ogubinja gwe ogwagwa naye oba waliwo obujeemu redde setaani ne yeegatta ku mukulu w'abajeemu kati omukulu w'abajeemu mu busiraamu olwo aba agenda kunoonyezebwa omukulu w'abajeemu ndaba nga ate ye Muhammadi akatusooke tumunoonye musawo asuddeyo kakamulali mulumba obudde bwongenda bukusawo Dr. Sirwa mukama wange innaka rajimu bw'okulimiddwa oli mujeemu ku setaani n'abaligoberera teri balala basooka kujeemera Katonda era teri malayika zonna zajeemera otawuliriza nyonyirira sooka okwaterekawo nagamba saagala njogeze kigambo wano sheeke zisa busolo dokita awuliriza nakugambye ngenda kusaba bakusiramule nga ne bana bakusaba olukoke wetaaga osiramuka haji bamaso dokita omuwulidde bulungi muwulidde bulungi sebo dokita waliyo abaasooka okujeema aya yiino surati al-Bakara genda mpola aya ya 33 yakubiri Bakara yakubiri yasatu aya yasatu waliwo abaasooka okujeema era jjukira Katonda wo bwe yagamba bamalayika nti mazima nze nja kussa mu nsi omusigire
ne bamugamba nti ono samuyo oyo anayonooneramu atuuke n'okuyiwa omusaayi ekitegeeza bamalayika baali bakirabako dda baali bakirakwali kwemulugunya tekwali bujeemu dokita bwagambye bamalayika basooka okujeema kwali kwemulugunya ng'ogyeko kino ekyaha kambuuze sheekoli awakana nti tewaliwo basooka kujeema webale wuliriza amajinni ge baatonda Allah n'agazikiriza ne walyoka wafikkawo eriri ejjinni kawabiisi lino etto lyani ibiriisi naga kanali minali jini liri eryafikkawo amalala gali n'agazikiriza kwalubowa okwajusa kwalubowa banange tukatonda yajusa n'agamba yali mubahiri awunakaguwa ekibuuzo yejjusizawa nedda mugimusomere aya sheeke zisa busolo aya tagimanyi gye mwogera tayagala muwayirize kabagikusomere aya sirikafaayo mulumba nzija sooka olindeko kabakusomere aya oleka gwe togimanyi ate ogitegedde ate gwe togimanyi kabagikusomere dokita yayagala kwongera kuyiga gwe wuliriza towakana bwakanya mulumba oba ogimanyi gituwe mangu eyo aye Allah we yagambira nti kana minal jinni gye nnoonya 18:5 surati Kaf 18:5 bagikusomera gwe ssebo wa sheeke zisa busolo bale tonna bagisoma toyinza kuwakana era jjukira mu kiseera era jjukira kiseera twagamba bamalayika obawulira vunnamire Adamu bamalayika ne bavunnama basooka ibiriisi setaani yali wa mu mageege n'ayonoona kwawukana ku kiragiro kya mukama wo kati ku bamalayika malayo abaffe oyo ate gwe mufuula ne bazzukulu be bataasa bamwe atalinze nga nabo basitaani balabe bammwe kibi nnyo kati basitaani baaliyo yes nga ibiriisi tannafuuka ki eno aya yino egambye kaana minal jinni kozi lyali jinni awo mulanzi asanyuka nasiikula n'obugere n'enfuufu n'enfuumuuka awo dokita wayagala okujeema waliwo amajinni agasooka okujeema bagazikirizako n'okugazikiriza yes katonda lino ne lifikkawo nabbi atugamba lyali tto nga malayika erisitudde malayika neriwembejja ne balireka kiswa ate kati nagambye nja kuleetako muliro bakalera ne kabulira mu bamalayika ne kakula ne bamalayika ayo nno kiswa ddala kyova olaba bwe katuuka okugamba nze sijja kuvunnama kamanyi kagezi nnyo ensigo jiini eri gyetugamba jiini nejja nayenfubutukayo nega kano wamma kambika ku majinni gali agali gabula bamalayika olwokuba bamalayika Allah baali bamumanyi nnyo baali bakyo nti banaalera kano akajinni akato va ku ekyo kukufuuka bajja kusobola okuyita ku Allah kulitalaba kayitewo ko baleme okukazikiriza era kayitawo singa kavuunama
kale mulyanga bakutte kifaana kyammwe kali katuufu kulira makolo akacha kali akatuufu kamera kali akajini mulumwene dakika 2 zokka maliriza kale neyanzize byonna bikolebwa olw'obulungi tweyanziza ka conversation katuvaamu ate tweyanziza dokita okuba nti ozze n'oyongera otutangaaza ate ne tweyongera okuyiga baŋŋamye nina eddakiika 2 nja zikozesa bulungi naye nange ate nnyongedde okuyiga akasirikiriro kenfunyemu kati ntegedde bino wammanga yadde nina enyiriza mbadde ngenda okusoma naye program tekomye lwaleero kati njize bwe nti bwe wabaawo akebbirira ne kabula ku Allah naga nti omumakya tekyali gundi olwo ndaba mulanzi ndaba Allah nga tutuufu tawera kuba Katonda kubanga bwe nsoma Bayibuli ndaba mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 16 olunyiro lwa 26 naye kaakati kirabise ne kitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa by'abannabbi nga bwe yalagira Katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza Katonda ow'amagezi omu yekka aweebwenga ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo emirembe egitaggwaawo. Kati tulina Katonda atawubwa n'atamanya malayika na jinni ali omu ow'amagezi ye Yesu. Kati bwe wabaawo bakatonda tonda abalala be basobola okuwubwa n'agamba nti kana minali jinni kazi lyali jinni ndowooza ne Allah yamala ne yeddamu ne yejjusa lwaki yakolima kubanga Allah bwe yalagira bivunnamire Adamu temwali ayega nti amajinni muvunnamire Adamu yali yerabidde nti waliwo kanaka yali yerabidde tolaba yali amanyi mwekyo naye ate Allah agamba nti jjukira mu kiseera Allah bwe yagamba bamalayika tujjukire mu kino Allah alagidde baani bamalayika nti muvunnamire Adamu ng'alagidde bamalayika bamalayika ne bavunnama bonna nga kana akaliwo kamanyi nti nze siri malayika naye sikuwolereza fatuwe moderator gwatutaasa fatuwe yiseewo ng'evewa Allah alagidde bamalayika be baba bavunnamira Adamu era bo bwe baawulira ekiragiro ekibakwatako baakikola naye kano olw'okuba tekaali malayika ne katakikola era ne bamalayika mbalaba nga beekanga ffe twakuyisa tukakkanye wansi lwaki kone kubanga si malayika kaakati mbadde nsaba bwe nti maami mulanzi senga bukedde ku makya n'otugamba mu studio muno noga bembeera nabo mu studio abasajja mwenna mufulume temuyingira nangatto ne mubeeramu omukyala gwe tukola naye wano n'ayingira nazo sebo mwami moderator atukubiriza mu program ovunaana omukyala oyo answer aula olagire basajja balakyala kaya owejja okolera omukatuliki nange omulokole omusiraamu n'omusamize benkola nabo wano temuyingizanga tto mu studio ate obuvunaana waki naye ng'omukyala takolera muno ng'akola tukola naye naye olagidde basajja kyembuuza mwami moderator omukyala bw'ayingira nazo ng'awulidde byotulagira wali ku gate ku mulyango oba ovunaana waki ku geeti ne ku mulyango kubako ekigambo ki jamu engatto zo nedda ekiragiro kivuddewo wahuwa mulanzi ekyo kivudde wahuwa mulanzi anti olira ate yebulumiza yeetadde mu ddamiri y'ekisati Allah yali tasobola kwawula malayika nakajindi kali akakayita kaki nga tasobola byawula ekyo kindaga nti Allah yatabulwa n'ekirala waliwo dokita ekintu kyayogedde nga kyebuziba kikulu okuleka ffe abasoma Bayibuli nti tuleme kuddamu kuvunaana bakristaayo bakristaayo ng'oli musiraamu
tovunaana mu katoliki oba omusevenisidde oba omulokole ng'alina ekiragiro mu bayibuli ba Filipi 2:9 paka 11 buli vivi livunamire oyo lifukamire ng'erinnya lya okufukamira kirala n'okuvunama kirala kati gwofukamirira Yesu Yesu omufukamirira nsobola omufukamira tugende ku kiriwo ofukamirira Yesu Yesu mufukamirira naye simuvunamira mufukamirira era asobola okwogerwako n'enzika ku ttaka kati tolaba kabaka tumweyalira tumanya kati tukkiriza olwaleero tweyala mu maaso njagala kaya tugalirewo kaakati kitegeerekese nti bwe wabaawo fatwa eva ewa Allah abasiraamu mugikkiririzaamu kati fatwa eyajja eri bamalayika bavunamire Adamu ate ng'okuvunama bavunamira Allah kitegeeza nti eyagaana okikola Allah yamuvunaana bwe tubanga tuli mu bayibuli ne tufuna ekiragiro ekitukkiriza okussa mu Yesu ekitiibwa nga bwe tussa mu kitaffe ekitiibwa ovunaana omukristaayo kukikola noga Katonda ekitiibwa mukiwa Yesu mukyaddamu okikola ye yennyini Katonda yagaana nga bw'agambye mu bayibuli olubereberye essula ya 6 olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu ti Katonda yejjusa kaya soko bali soko ino katono nnyo mulangira kaya Pastor Bob Gadagambye Haji Lubowa webale kubeera mwesimbu okusinga abasiraamu abalala nga Sheikh Zisa Busolo amugambye amusayimbu anatera okwoka nenze ngamba ayina kusooka kusiraamuka for sure. Lubowa, you are truly a teacher and honest. Ngokola omulimu ogw'okusomesa. Kale, mulangira kaya. Eddakiika ndowooza ziwera n'essatu z'olina. Kale. Twebaza Katonda nti mbadde mu programu ebbanga era waliwo okuseeseetuka ku bantu abamu tebanywerera ku position. Lwaki nti ebintu ebijja enkya ne bakireeteera n'enkya ne baseeseetuka gye bijja okuggwera nga doctrine yaabwe bagikyusizza ey'Obuyisiraamu nga kashetani nako be kalindiridde Allah agenda kakwatirwa ekisa kaakati ensibuko ya sitaani ekigambo sitaani kikolwa si linnya wabula ekikolwa ky'omuntu oyo akoze ekintu tiyolwaleero singa Haji Lubowa afuuka omulabe wange aba sitaani mba nfuuse sitaani gy'oli naye asigala ye Lubowa Haji naye bw'aba ng'abadde chairman nanjeemera oba ne tufuna obutakkaanya nsobola okuwandiisa emikono abantu ne mujjako obwa chairman obulabe ne bweyongerera ddala obwa chairman ng'abuvuddeko kati setaani oba kati gwe twogerako setaani lulinga yali Luciferi yalina ebigambo bye yayogera ebyaleetera entebe y'omukulu oginyenyaako ng'eya pulezidenti aginyenyaako mwana wattu asibira mu kkooti y'amagye kale ekyo bino bye yayogera ebimu bisangibwa mu Isaaya essuula ya 14 olunyolo 13 lugamba nti n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa ddyo era ndirinnya okusinga ebire we bikoma ndifaanana ng'oyo ali waggulu ennyo. Ani ali waggulu ennyo? Omuyinza w'ebintu byonna. Oyo setaani kyagamba kumuggyako ntebe ye era bwe yalaba nga azze ku nsi kuno kino kye yakola
setaani mu Matayo essuula zijja kuba 4 olunyiriri lwa 8 ndowooza n'olw'omwenda oyagala olunyiriri olwo sinze ndwagala naye lwe lulimu lwaki lumuddiremu Matayo 4 olw'omunana lugamba bwe luti ate setaani n'amutwala biri ebikeme ebirala byaliyo naye olw'obudde ntandise na kino ekisembayo ti setaani n'amutwala ku lusozi omukemi oba omulabe yoyo setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi z'obwakabaka z'abakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo n'amugamba atya n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'ononvunnamira n'onsinza awo setaani nakati akyayayanira okwagala okusinzibwa kyova olaba topiki zetubaddemu emabega twabugamba nti okusamira kitegeeza kusinza ekitali Katonda kyekusinza setaani ekyo ekikolwa ekyokusinza kyova olaba Makolo yalemeddwa naga siyinza kunenya sitaani etalina buvo yagamba sinze ensalire sitaani omusango ate ng'ekima esalaogwekibira olwekyo era waliyo n'abantu nga tasobola kukyatula so mu lugezigezi Makolo asinza sitaani mwebale nnyo tulina n'abangi abasinza sitaani yagiriyani eyo devil worshiper si kubeerawo naye tulina abantu kati ate gyagenda bayogeddeko nga nabo bagamba sitaani tomukwatako oyo yenna aba devil worshiper eriyo n'abeekolanga abasinza Katonda naye nga basinza sitaani butereevu bakuba abasumba babayita buyisi abasamize tebayinza kuba abasamize era n'omusumba tasobola kuba musamize omusamize yennyini bitamuyite kale wetumalidde abatugoberera tulabye nga omulangira Kayanga bw'agambye nti wetulaba ebiwandiikiddwa nti setaani oba sheitwani awo aba ali mu kikolwa weebale naye nga mu buvo bwe mu busiraamu ye Ibilisa eno ye Lusifa wamalayika oli omubedde erinnya erya Lusifa lyamuliko nga bamuyita munyenye ey'enkya weebale nnyo naye olw'ebikolwa bye ekifo ne kimugibwawo n'agamba ekifo kyo mu kubikkulirwa 7 agamba bwe baalwana n'ekifo kye ne kitalabika kyenvudde nkugamba nti ono bw'abanga mulabe wange ng'abadde kyeyamaani n'atuleetera obuzibu nga tumuggyawo aba takyali kyeyamaani asigala ku kyabulabe kyenvudde tumuyita sitaani okusota ziri 12 tujja kutandikira awo mubeere bulungi era mweraba